Ku ntambula y'ennaku zino ejjudde omugotteko gw'ebidduka okuva e Kampala okutuuka e Namanve kiyinza okutwala eddakiika eziri wakati wa 35 okutandikawo kw'enkola y'eggaali y'omukka kigendereddwamu okwanguyiza bannakampala ku ntambula. Enkola eno eri mu kugezesebwa okumala omwaka mulamba nga train eva e Namanve okutuuka e Kampala buli lunaku ng'okugenda n'okudda omusaabaze asula 2500 so nga ate atakomawo asula 500. Kyokka entandikwa ebadde ya kimpowoozo nnyo olw'abantu abatono naye nga bavunaanyizibwa ku ntambula eno kino bakinnyonnyola. Kakati ekimu ku kusoomozebwa okubaddewo kubadde nti wadde enteekateeka ali nnungi naye abantu balinamuko wabaddemukko n'okutya kuli titusuubiza enfunda eziwerako ntitatuukiriza kisingira okuleeta entandikwa obutaba nnungi nnyo. Tulowooza nti n'obudde buno buleesemuko entaataaganya oba obutafuna ntandikwa nnungi kubanga obudde okuva e Namanve tusimbudde kimanyiiza okuba baddeyo tubadde Namanve ku makya ssaawa 12:00 wetusimbuliddeyo. Obudde obwo abantu abamu baba tebannaba naddala abaana nga tebasoma abamu baba tebannaba kukeera kutuuka kw'obwo obudde. Abamu ku basaabaze betwogeddeko nabo enkola eno bagisanyukidde weewaawo nga waliwo n'abo abajogeredde ebikawa ng'omususa. Manya wabeera advantage wabeerawo ne disadvantage. Kati abantu abamu bakoseddwamu okwo olw'ebintu byabwe bino bye bagenze nga basenvula olw'embeera nti bantu baagala kukolerawo transport. Baleese train yakutwala Mbwa nante kubanga abantu mubagobaganya era temwagala bantu kuleirwe. Development onogikola otya awatali bantu kuba buli ssaawa yonna bagobaganya bamenya ebintu by'abantu. Nze ndi mukyala wa NRM naye akimanye nti leero teri kaluluke n'akamu kubanga tuli banyiivu naffe ababadde aba NRM we tutuuse kati tuli mu bitanda. Ekyo kyo kireese kuba kuyambanga bo kuba toyinza gamba muntu apaakinga emmoroka ye gye yagula ng'ataddemu famire alinnye tuleyiniyo ng'agenda Wandegeya. Singa bataddewo oluguudo lugenda e Wandegeya olwa ne lugenda e Bwayiisi ojja kumatiza omuntu okulinnya tuleyini.